Well, we're done, you're amazing. Ready? Yeah. Je tuli BS. Abalabi bonna bagala kumanya oli aki kati ennaku zino. Ndiye mmere ya bulijjo. Sirina byakola mostly nali manyidde obulamu bwokuba nti ndi mu gym emirundi ng'esatu mu cash gym and then nina rehearsals buli week ne ba dancers then nina shows mu weekend at suddenly sina kye nina yeah but otherwise ndya normally nga buli omu bw'anaali. Ennaku zino kirabika omwami yakukyusizza. Lwaki? Omubiri gwe togulaba. Ne tetubangako ne lockdown sifunako ku budde nga buno bwefunye nti nontudde awo and I have nothing, you know. Sina plans, sina chi. For the first time nina just a lot of peace of mind nti sina program, there's nothing to look forward to kugamba now is now. So I think that's why ndingezemu, you know, and also ndi musanyufu. I'm happy about live concert yankolera muwala wange akula, you know, mwami gyali kugamba ndi musanyufu. Yes. Engeri gye tumanyi nti gwe wakiggalawo ne tuyingira lockdown. Wawulira otya nga tekyakuyingirira? Bananga nawulira ndi lucky nnyo. You know, singa lockdown yagalawo show yange kyali nkoze bubi nnyo. So also I feel, you know, I feel lucky kuba artists bambi bali ba investing into other shows. I was looking forward to Eddie Kenzo's festival, ne shows ndayeza izigenda okubeerawo. Naye, you know, nichibalia but nze ndi feeling really lucky nti concert yange yaliwo before. Nti yadde zinendala country tour gye nali planning nze yaliwo at least yo party chagwa because olumba lwaliisewo nga sikoze concert. So I feel really lucky to, you know, the boom party concert happened just before the lockdown. Twakirabanga wakikuba nga ate tewalangako. Manti abantu bayogera awo talina kyagenda okukola yeepanka yeewanika. Kyokka gwe ebigambo ebyo tebikuhalasinga nnyo. Ebintu nabimanyiira kuva ddamu kabi yange kuva bwe yatandika abantu babaamu abavuma abakuza wansi every time wali abalowooza nti ye bw'ava eri n'avumira yalabika ng'ow'amagezi. So ebyo ebintu bibaawo all the time. There are always people who are going to diss you. So nze nabimanyiira. In the process eyabba okuvumirira show baali bagiranga. Okitegeera ng'agamba Cindy alina show ye nga 7 March naye tegenda kukola. Naye ng'omuntu faana ali eyo yawulidde nti date nga 7 March Cindy aliwa. So in the process of them talking about me not advertising, they actually advertised the show. Mukujivumirira nebe bintu bidebenda basigala nga bajogira. But also nalanga but salanga nga buli omu bwe yali amanyi tradition, you know, nti ogenze ku radio ku TV salanga nga bonzi nagenda ku street n'ennumba abantu. Okitegeera nagenda nengabe bimuli all over town nengenda ne nkyalira bafani kozo mall zonna mu kibuga nategera nti no muno mu city. The statistics ziga nti no wali abantu nga milioni 4 abayingira city emisana ekiro abasinga ne baddayo ne tusigala milioni 3 milioni 2 wano mu city. So ntegera nti emisana Uganda yonna eri wano e Kampala. So nengamba nti bano abantu kambatukire wagye bali ate batera kubeera mu kibuga basuubuzi bakiba business people. So eyo gye nalaganga okwogera nabo direct muntu ku muntu nti mwana nina show kuno olunaku mugye mumpagire. So bwe kityo kyankolera. Tudde ku mbeera ey'omwami. Wayagala nti omalirize show olyokola otulaga omwami oba? Nali engagement yaliwo before the show. Naye nali saagala ekyomukwano ogwange n'omwami wange kibeere stunt. Abantu baba baligambye akati anoonyeza stunt kati ataddewo eky'engagement nali saagala. Because abantu bagambye era singa teyakola engagement abantu tebaalize ku show. Basaagala basigaze ekyo nti love life yange bagifudde stunt. Nesalawo nti ngenda sirika paka nga launch ewedde. Then is nyanjule ba wange mu bantu mbagambe this is my fiance. Cindy, twagenda ne tulaba wane ennaku ezaddako awo. N'osalawo omwami omulaga ensi. Ekitaaliwo okusooka bwe wagenda osooka okufuna oli tewamulaga nsi lwaki? When nafuna tata w'omwana wange, first of all social media teyaliyo. Sinti namukweka, saamukweka but just tewaliwo social media mbu mbagambe mbu yono.
so Lucy yali ajanga ku shows nti chinze sikwekangako omusajja gwe mbadde naye in fact ono gwe mbadde naye gwe nkwese because tubadde wamu emyaka 4 nga tudatinga tugenda out nga tutambuza omukwano gwaffe naye nensalawo mubanjulira after 4 years because when I didn't dating my past relationship mwena mwagimanya yali very publicized when I didn't dating Kenny twachanjula mu bantu in fact sife baby mama we yachanjula mu bantu a bit too early abantu bakitegerako nga naffe tetunetegeera so nekyononeka kuba n'omwaka tetwaweza together we broke up I think twamala emyezi 7-8 and we broke up so nengamba the next time mba dating ngenda kikuuma nkifumbe mpaka wentukira ndaba ntino at least musajja mwesige situation ngimanye eri stable ndyoke njanjule mu bantu sintukumanyi ng'omukozi w'essente atambula ekiro weya nti omwami tatambula kiro mulimu gwo teguli nga gugwo tomujoga ennyo okosi kujoga okukola okitegeera okukola omusajja bw'abanga akumanyi nti noli artist amanyi nti ogenda kukola it has nothing to do with mbomujoze no oligenda kukola sente so it doesn't tekikwatagana na kumujoga kuba nti muli waka n'otamusa mu kitiibwa okujoga omusajja si nti ngenze ntimwami ngenze kukola sente nkomawo ekyo nze sikiita ekyo si kukosi kujoga wayimirira n'otugamba wano nti bwonna ozimbye enju eyo oyagala omwami akulumbe yaba akusanga ewaka kyogamba oba towasizza basiwasiza okuwasa guba mukwano kitegeera it's more kintu kya mutima than a physical thing wembanga ofunye omusajja ne mugamba ngende ewuwe for example nesimuwa kitiibwa mu nnyumba ye nemuzalabwa nemuvumirira era abatakoze eki obo si bufumbeera abatampasizza wembanga munda muli si feeling nga mukyala we so sirowooza nti yokubeera ewange banza okugenda ewuwe kiba kitegeeza ani awasizaani ekyani awasizaani okiraba mu ngeri abantu gye beyisaamu si mu nnyumba yaani who moved into whose house nedda Sheira Gashumba yavuddeyo nasalawo tugambe nti kwekalakaasa kuba nti abakyala babayisa nnyo babayisa bubi bamuyisa bubi cyberbullying gw'okyogerako ki I'm happy for her. Ndi musanyufu nti yakirwanisiza yakoze ekintu fe abasinga ba artist tutya okukola people who are in the limelight we are very scared of doing it batugamba munange oyinza okulwana n'ono ate buli omu naakukyawa because mu ngeri zonna oli kwatakinga somebody else's job bwati bwakole sente then gwe nojja n'okivumirira naye nze musanyukidde because cyberbullying affectinga nnyo ba artists mutuwa stress we get depressed over such issues sometimes artists alimwa n'okuwandika music kubanga obuntu kyamwogeddeko kati eyo show bawadde bamuvuma nnyo bambi nga buli show gwe baliko mwezi gumu ebiri gwe baliko so I think mentally yalaba nga takyasobola kigumira so me I'm happy for her she actually fought a battle and she won maybe the show will come back but for now it means something because tewali mu industry yali awanguddeko so atulazeeko nti munange okintu okikuyitirirako and you see it's unfair you can fight it no matter who is doing it for never artist nobody has ever gone against a TV personality tekibangawoko fenna tukitya from the time of Luswata bane bangi most of the time down ne batuvuma ne bakola ki ne batufuula abasiru in the industry so I'm happy for Sheila and she won yeah kati tukiyite kisaawa zino nti oli mirembe gyo oba oyagala oddeyo okole njagala kukola of course ndi mirembe gyange kati because sina choice tuli mu lockdown fenna but njagala okukola bwe bulamu bwange since I started singing 15 years ago manyidde okuba nti I'm doing something about the studio, I'm at rehearsal, I'm all that. I'm a money maker, I'm a businesswoman. So kati mpuliranga ntuliride talent yange, ntuliride business nyingi. So I want to make money again. I want to get on the stage and live the life je manyidde. What if kijja ne babagamba nti temugenda kuddamu kukola venue zonna, twali kukola shows zonna, tekikose? Kijja kunkosa nnyo. Obviously kijja kunkosa nja kuba notunira avenues endala eza business. After doing one business for so long omanyira a certain lifestyle, so it will take kijja kuntwalira ebbanga to adjust to something else, but Aizuru, there will be nothing to do. But sawa zino ennaku zino abantu bali mu lockdown nga baavu
watifu ne bagamba nti saawa zino waliwo abalinidde baagala obayamba mu mbeera ki? Kati nze wenfuna proof nti family eneetaaga to assist them nga manyi for real nti leka bano ku Facebook abajja nakusaba omutwalo 10 20 ndi bubi nakuweereza message ku Facebook omuntu enjala bwe muluma tagenda ku Facebook, you know, a real situation nti I can help, I will help. Yes. Cindy, abalabi ba ABS baagala kumanya okikwasagana otya mu makaago? Nze kasotegeera omusajja mose ekiri important kwe kumanya omusajja owuwo because bonna si kyekimu, you know, buli omu alina engeri gye yakulamu, buli omu alina engeri gy'ategeeramu laavu. So I think otegeera omusajja owuwo n'omanya basic things asinga okwagala no making sure nti at least ebyo obikola obiddamu kiba kijja muyamba bwetyo bukwasaganya, you know, your home with the man. Same thing with your children. Jomala obudde olina obba omwana omutegeera because omwana talinga gwe tuzaala mibiri simyoyo, so you can't think ekikolera gwe kikolera mwana, so olina okuyiga omwana then you understand ye kyayagala and then you try and do that more and more and more. Tuzze tumanyi nti gwe faani wa Bobi Wine. Yennyabo. Kati ku show eno gwe walabye nga n'abaera ng'emukolera buli lwabeera ategese oba? Yes. I think online courses zigenda kulera nnyo Bobi Wine and then also never support nnyo because bulijjo abadde restricted. Nagamba naye omusajja tunamuwulira tutya, how would we ever get the chance okumulaba ng'ayimba oba even just okumuwulira ng'ayogera gye tuli tumuwulire ntuwe Bobi Wine agambye kino, you know, nga police temulemesezza, you know, military teze nemulemesa and all that. So finally alina platform eyiye nga he's untouchable and he's free to express himself. So as a fan, as a Ugandan, I'm really happy that we get to listen to Bobi Wine how we want. Yes. Nanti waliwo bafaani abatalinaga amasimu abagamba nti tebanatuuka kwebbeeyi ng'ate awulira ayagala Bobi Wine. Eno lockdown yayigiriza bafaani bangi amasimu because tewabaddewo physical entertainment, and as a human being you need entertainment. Tosobola kukola bukozi nga tolina kyokola ki tolina kirala kyokola, so you have to get entertained one way or another. So kiyigiriza bafaani bangi gundi internet era batalina simu za kabi bambi muyiye mufune simu, you know, because the age is moving now. Tuli kuva mu time ya analog tuyingira digital, so everybody needs a phone that can access the internet osobola okufuna some entertainment and some information. Otherwise kigenda kyukira ddala nga you cannot access artist music, you can't access their concerts, and the best way okugiraba in the best quality is online. Cindy, abalabi ba ABS bawa akayimba akapya ke waweereza omwami, tusuubira koko wakaweereza omwami. Akayimba nkayimbire everybody, you know, it's because ngamba lenya kuyimbira mwami wange onyuza omuyimbire waka, you know, but I think the song is for all lovers. Naddala in this time ya COVID wabaddeyo so many relationships as in trouble, you know, couples zirwanye and all of that. So nengamanyishi, let me sing a song for lovers like me, you know, then you can nyimba too much. So the song sidwa ntibawange, you know, it's for all women ayagala okuwana bawe. Kikiriza oli mu mukwano. Sikiganyi, kituufu, but nze saga okuyimbira bawange seta agenda mu radio. Over TV, but I want to share my love, my feeling with the rest of the world, and that's what yes, we remember over too much. Oh, Mokwano got too much, kisses are too much. Hey, don't pay it too much. On the tanze, oh, Mokwano got too much. Kisses are too much. Hey, don't pay it too much. On the tanze.